buuza kwatuwuliriza oli otyawuliriza 88 katonyeze mu Sennayo radio wetuli nga bulijjo tubebaza mmoja mutuusizaako engalo wiiki yonna n'olwaleero tubakulisaayo abagenzi okusabako mukulikereyo ddala nze Matiti. Okay Matiti, wiiki etambudde etya? Wiiki ebaddemu amawulire naye ndowooza era egasse wali ku wiiki yaffe weyakoma ewedde omukulu kirabika omukulu Lwasa wiiki azzeemu n'agyetikka nate ennyo okamala obumazi nti ng'abantu bamwewuunya engeri gy'akolamu ebintu bye nti nga bw'omutulira bw'oti emyaka gye tegifaanana na bigambo by'ayogera so afunye nnyo okusoomozebwa kungi nnyo eri abantu ab'enjawulo nga beebuuza kiki kyennyininyini ekigenda mu maaso omusajja omukulu okudda mu kukaabira ku social media ne ku mikutu gy'amawulire ng'akaabira ebintu byeyawa omukazi ng'ate agamba nti mugagga. Okay mu nsonga ezo nga bwe zitambudde wiiki eno ennyininyini mpuliddeko omukulu Lwasa ng'ategeeza nti babbologa abamwogerako bannamawulire bonna abamwogerako amawulire wakati wa Nabatanzi naye mu nsonga eyo kiri kiti akadde kano mbwayagala kubawaabira akubasiba mbwayagala kubasiba obusobozi abulina kyogera akimanyi butya bwe bakikola oba ayogera bwogezi kwesanyusa nga ye kuba atugamba nnyo nti ye yakola ssente ali mu kusanyuka busanyusa sayinza okuba nga statement yagikoze mu kusanyuka kuba awo tewaliwo kiyinza kusibya muntu kubanga ebintu tewali kye boogera nga bamuwaayiriza buli kye bamwogerako kituufu ate nga ye mwennyininyini yayongera okubikkaatiriza nti ebimwogerwako bituufu so talina gwayinza kuwaabira limba. Okay kati waba agenze mu kooti ayinza kuloopa kuba yagamba nti obutambi bwonna abuyina abamwogerako abamuvuma abuyina obutambi obwo talina kyayinza kuwaaba yali badde awaaba defamation oba siranda oba libel naye byonna tebiyina bwe bigwa tewaliwo alina kigendererwa kyakutattana linnya lye okuggyako ng'ayagala kwewaabira defamation nti ye mwennyini ayonoonya erinnya lye kubanga nti ebintu byakola abantu bagamba mbu si bya myaka gye so kirabika nti yali mu kwedifaminga oba yali mu kukwata erinnya lye okuliteekako enziro. Omukulu yabategeeza mbu ye ali kulya ssente ze mu nsonga eyo mwabagamba nti oba biki lwaki azze mawulire akadde kano yagamba nti ali mu kulya ssente ze ate ekitulumba kiri wamu nti twamugamba nti alina enkolagana ali mu mukwano ne Dana Nabatanzi neyeegaana nabagala dizayina we oli dizayina we kyokka gye byaggweredde kirabikanga emmotoka ye gye yagula ne ssente za rent zirabika zimuluma okukamala obumazi n'avaayo n'ayogera lwatu nti abadde muganzi wange naye twali mu kukwatagana kirabika nti teyamusanyusa nga bwe yali asuubira kumusanyusa oba mu nsonga ya kisenge situnaba kwekakasa kubanga agamba nti ono Faith gwe yafunye I mean Angel nti mu bakazi be yali abaddeko nabo tamulabanga ensonga zonna zituukiriza bulungi nga omukyala bw'alina ozituukiriza kirabika Nabatanzi oba oli awo teyamusanyusa nga kyekyamunyiza kubanga twebuuza nti omuntu n'owasa omuntu n'osalawo n'ogenda n'ewaabwe ne mweyanjula ng'omulabidde emyezi 3 busatu nga waliwo ab'emyaka 5 bomaze nabo tolabanga ono Angel yazze n'enkuba mpya. Nawuliddeko omukulu ebitongole ebyenjawulo nga bigamba nti omukulu bagala mutwala mu kooti nga bagamba nti asobodde okuba ate ng'ajolonga ekitibwa ky'abakyala mu nsonga eyo loza ebitongole ebyo eby'abakyala nga nawuliddeko nga FIDA byagala okulwana eddembe ly'omuwala gwe bayita Dana Nabatanzi ati tebabe tebirina kye bigenda kumukola lwa nsonga talina ddembe lye lyalinyiridde wabula nti byayogedde byonna okuggyako nga kuliko ekyobulimba naye tekuli kyabulimba nze okusinziira nga bwendaba ensonga bwazirambika so tewaliwo wakwatidde Diana n'amuvuma oba talina wakoledde kintu kyonna kimutyoboola wabula yayogera biki ebyaliwo kuba yagamba nti kituufu namuwa emmotoka kituufu mbadde nga musasulira renti abadde nga muganzi wange naye tiyasuukiriza buvunaanyizibwa na biki bye nali mmusuubiramu kitegeeza tewali kibiina kyonna kisobola kukwata mukulu Lwasa kumukuba mu mbuga z'amateeka kubanga si domestic violence oba alina obusambattuko bwe yaleese mu maka ge nedda wabula yayogera kimuli ku mutima buli muntu ayina right oba ayina eddembe okwogera ekintu kyawulira ekimuli ku mutima oba kituufu oba si kituufu kasita aba nga akyogedde nga ye kyawulira alowooza. Naye abantu bangi nnyo bavuddeyo ne beebuuza naye omukulu akadde kano yali badde kwanemuuni ng'ayogerako oli omukyala ne lwaki Diana yamukubye nnyo enkukwe kyamulumye nnyo ateekwa okuba nga Lwasa si mulamu mu mutwe saawa zino ateekwa okuba nti abadde alina omukwano mungi nnyo eri Diana era alabika abadde amusuubiramu ebintu bingi era gye kyaggweredde olaba nti mu kifo
okubeera ewaka n'omukyalo omupya akyetaaga obudde obungi ate obudde abumala ku social media ng'ayogerera ate oli gwe bakyawaganye naye kitegeeza nti oba oli awo alabika yalumiddwa nnyo olw'okuba nze kye nazudde nti kirabika Lwasa si yakyaye Nabatanzi alabika Nabatanzi yakyaye Lwasa kati mu ngeri y'okukakkanyamu obusungu n'okumulaga nti nze ndi mugagga sisemba amangu ago n'awambagatanya enjo n'abeera n'oyo era tekikukuba ncukwe nga wayiseewo ebbanga eritawera na mwaka ng'ate tebakyalina enjo ng'ate afunye omulala so ebiseera ebisinga obungi ebintu bye tukola nga tubikolera mu busungu atunzika tukoze ensobi era ne bitawangaala so si tukubasabira bubi nti obufumbo bwabwe tebuwangaala naye olaba nti enkola gyakikolamu yali badde yavudde dda ku Nabatanzi nga aconcentratinze kwona omugole omupya naye talina wamwogererako kimu bibiri ayogera ku Nabatanzi ne mu nsonga ezo nga bwe zitambula omukulu n'ogamba nti ayagala kusiba abamwogerako lwaki tafuna PR ayinza okumuyamba mu nsonga ezo kakati oba naye ayagala nnyo okubeera mu gundi Lwasa tasobola kufuna PR Lwasa ebimwogerwako abyagala kati Lwasa si mugagga nti bano abagagga balina zi bizinensi oba abakola sente yabagamba nti mwabali bagamba nti talina bizinensi yabagamba nti alina golodi kampuni ya golodi yes kale kabeere ne kampuni ya golodi simanyi gyamusima kubanga naye gyeyabeeranga gyemumanyi yaggwayo naye kale katugambe nti asima golodi naye nga si ye omulamwa gwe si gwa kukuŋŋaanya ssente nti akole investment Lwasa socialite oba bwe bayita abeejaasi yes Lwasa mwejaasi kati ebigambo byonna ebimwogerwako bimukolera kyayagala okitegeera so ye talina kyagoba kiri awo kyamaanyi nti buli bwabeera ng'ayogerwako kyova olaba tava mu kamera buli bwabeera ng'ayogerwako yeri esanyulye ate kyajjidde mu kiseera nti ba socialites bonna bwe tubali tulina mu Uganda bonna basirise kitegeeza nti olwo aba atekinze over tubali tumanyi ba Brian White yasirika talina kyagamba bano bagundi abali e South Africa ba Kasha the Bank teboogera ba Cameron teboogera so mu kaseera kano kitegeeza nti Lwasa wabanga afunye platform kwayogerera kisobola omukuuma ng'ali relevant kubanga ye eyo ali mu showbiz business oba mu nkole ey'okweraga kyaliko so kimukolera oba bamwogeddeko bubi oba bulungi so n'olwekyo tewali gwagenda kuwaabira nalabyeko nga mu nsonga waliwo omwana mwala gwe bayita Remy P nalabyeko oba yabadde Zoom nga mukulu Lwasa agamba Remy mbu toddamu kweyita nti oli mukyala yeeyitamba omukyala Lwasa omubwatu Precious Remy mbu yeeyita mukyala Lwasa byabadde bitambula nabyo kati mu nsonga ezo nga tugenzeeko ow'omukulu ono aliwa bannaffe Bizonto byavuddeyo nga biwanda muliro olunaku olwokutaano byakwatibwa okuva ku radio mu program bagiyita binsanga wano ne bakwatibwa bwe batuukizibwa ku kooti mu Buganda Road bwe baavaayo bategeeza nti omukulu Pastor Bujingo yabasetinga wabula ne bamubuuka ensonga eziri zitya kaakati abakulu bano bakwatibwa nga bwokyogedde ne batwalibwa okuvunaanibwa nga ekyabatwaza bo baali tebakimanyi naye bo balowooza nti eyabatwaza yali Pastor Bujingo kuba yali amaze obbeewererako gye buvuddeko nti engeri gye bagenda nga bamulinnyirira kuba bamulikodingako akatambi kalamba nga bagenda bamwogerako so n'abeewerera kati wakati nga yakamala okubeewerera ne babakwata ne babatwala ku poliisi bavunaanibwe naye mbu bagenda okutuukayo ng'omusango gwe babavunaana tegulina kakwate ku Pastor Bujingo kye yali agamba nga bagamba nti babavunaana sectarianism oba okutemaatema mu bantu tibalina obutambi badde nga bajja balikodinga nga butemaatema mu bantu mu mbeera y'ebyobufuzi kwossa n'amawanga so nga bo bagamba nti babavunaana nti bw'ogoberera vidiyo zaabwe zonna ze babadde nga bajja bakola tewaliiwo vidiyo egatta bantu wabula vidiyo zaabwe zeekubidde nga zeekubira ku kibiina kiri ekya nuupu nga zikuba gavumenti mu bufunze so nga ate gavumenti tekkiririza mu kintu kyagenda nga oyawulayawula mu bantu mu mawanga ne mu ndowooza zaabwe mu byobufuzi n'endowooza endala zonna so gwe musango gwe babavunaana naye nga bo bagamba nti yadde babavunaana musango ogwo bo balina obukakafu nti eyabawendulira ye Pastor Bujingo yabali obubi nti baagala bwagazi kwebuzaabuza bakimuggyemu Pastor Bujingo nga bali bakiyinza omuleetera obuzibu ne basalawo ne babavunaana omusango omukadde so bata ku bail bajja kuddayo ndoozi ennaku z'omwezi zijja kubeera 19 omwezi guno ogwa March kuba ndabyeko akatambi ke bakasuula ku YouTube akadde kano kye bakoze Pastor Bujingo baaba buli kimu balinga be bakubyemu ejjinja era balina omukuba naye nga kituufu yakiri emabega oba Bujingo situsobola mumuwakanira nti yakiri emabega kuba tumulabyeko Pastor Bujingo nga alikodinga obutambi obw'enjawulo nga abulikodinga ate akuba sayidi y'ekibiina Bizonto
byo kye birabikanga kye byagala so kati kyangu nnyo ate nga n'ebizonto byakolayo obutambi obumukoona kati kisobokera ddala kuba pasita Bujingo nga ye omuntu alina amaanyi agasobola okukwasa omuntu yenna n'avunaanibwa so kati tokyewuunya bwe bagamba nti pasita Bujingo ayinza okuba nga ali emabega w'olukwe lw'okubakwata yadde nga kisobokera okuba nga si kituufu bo bagambye nti alina ne balakisi mbwe alina balakisi yagitumye kati mu mbeera eyo wiikendi ennyininyini omukulu gwe bayita palaso yakomyewo we yakomyewo mu ggwanga ne bamubuuza ku bya disiki ennyimba zifulumya kumukumu we yaviiridde South Africa era yafulumizza oluyimba aba ne beebuuza nti palaso ennyimba zafulumya ziri zitya ku nsonga za palaso ziri zitya kuba engeri gyafulumyamu ennyimba palaso ng'ogyeko engeri gyafulumyamu ennyimba ne music gwafulumya ennaku zino wanjawulo nnyo ku music wa palaso gwe yakolanga afulumya music yennyini omuyonjo okuviira ddala ku buyimba kali ke yakola emabega malamu olaba nti obuyimba wazzazzaako bwonna nga buyimba bulungi si bwe buyimba palaso bwe yakolanga luli kale situsobola kugamba nti nno oba alina wajja ennyimba zino ate tulina bukakafu naye ng'ate kikuleetera okulowoozaamu n'ogamba nti oba oli awo ateekwa okuba nga alina ekyenjawulo kye yafuna kyataalina luli kubanga abaddewo palaso okumala ebbanga ddene naye nga takola bulungi nga bw'akola kati naye tokikugaana kugamba nti oba oli awo ayinza okuba nga yafuna ku muwandiisi omulala ow'enjawulo n'okukula ng'akuze yagamba nti yazeewandiikira asobola okuba nga yazeewandiikira munnaaye naye nga emikisa gy'okuba nti yagyewandiikira mu 10 girabika giringa ngaana ateekwa okuba nga alinamuko ekirala ekimwongeddemu ku maanyi ekitegeeza kubali abawagizi kye bagamba nti yabba disiki ayinza okuba nga teyagibba naye jjukira nti radio yayimbanga ne muganda wa palaso wizo kitegeeza okuba nti wizo yalina access ku bintu byonna radio bye yalina okuli n'ennyimba empandiike so bwe kiba nga palaso ayimbye oluyimba ne bawulira nga lufaananidde ddala ennyimba y'omugenzi oba oli awo omuntu bw'agamba nti ayinza okuba nga yafunayokko ku nnyimba ezo toyinza kumuwakanya kubanga emikisa gyonna palaso ezifuna ennyimba ezo agirina 10 ku 10 kuba bagamba nti empandiika y'ennyimba enkyuka y'ebigambo byonna empandiika naye Moses radio naye ng'ate tekisi musango kubanga azimba bulungi radio yafa radio tagenda kuddamu kuyimba kakati bwe kiba nga palaso azze n'ayimba exactly kye twali badde twetaaga mu radio kale twembulesinge palaso kyasobodde okulivayivinga kaliya y'omukulu eyagenda era kyogambidde ddala era kyeyagambye yagamba kasita radio yafa era ennyimba azimba bulungi abagamba nti kati alina akayimba kayita sikyegomba yakakoze ne mwana mulaba bamuyita DJ Pofia waliwo ne Governor S nako katabu kyokka ate era ne bw'owuliriza akayimba kali ka radio man aka White Band ne Wizo tekikugaana kugamba nti era eyo y'entambula ya Moses radio nga bagamba ebitabo batandise bitakula mpola babitakule kuba kye tukyetaaga nti ezo resources weeziri okiba nga omukulu yaleka awandiisa ennyimba empitirivu obwenkaniddeawo lwaki bazireka okufiira weyaziteeka oba mu galale bazigyeyo ziyimbibwe kasitaba nga bazimba bulungi matiti olunaku olwaleero ndabyeko mwana muwala gundi makeup artist bamuyita Fifi Ochola akoledde abayimbi bangi nalaba omupostingako ne mwaka oguwedde nga alwana n'ekirwadde kya kansa ensonga ziri zitya Fifi Ochola oyo batera kumuyita lya Fifi abadde makeup artist abadde abeera ne mu videos ez'enjawulo yaliko mu video y'omugenzi Moze radio yaleesu mwali omukyalo oyo naye nga makeup artist w'abayimbi ab'enjawulo makeup artist omuntu awuliriza ayinza obutakitegeera awuliriza nga tategedde makeup artist be babeera abantu asobola okubeera omukyala oba nga mwami ng'akola ku by'okwewunda singa wabeerawo video y'omuyimbi egenda okukwatibwa oba nga waliwo firimu gye bagenda okuzannya so yakola ku kyokutereeza abazannyi abo ne batunula nga bwe tubalaba kuba ebiseera ebisinga ojja kwesanga ng'omuntu oyo olina kyoyagala omukozesa naye nga takifaanana ng'oyagala akifaanane tugeze oyagala kuzannyisa muntu nti afunye accident mmanyi waliwo abaali balabye ku luyimba lwa David Lutalo lwe bayita ensi ndoza baluyita ensi mulimu David Lutalo ng'alina omusaayi kati omusaayi ogwo tekikwetagisa genda kutema David Lutalo lubale aveemu omusaayi so bayita abantu ng'abo abaakuguka mu byokkola makeup naye aba nga abatereeza bulungi omukyalo ono kyabadde akola omukyalo oyo Ochola kyabadde akola bambi yafuna breast cancer oba kansa w'amabeere abadde naye nno okumala akabanga naye gye kigweredde nga bambi tasobodde kulutonda era mukama yamugye mu bulamu bw'ensi eno nalabyeko yakolako video mukulu makeup Grenade bajostede John Black Fikfamaker Rickman Winnie Nwaji Rema bonna abakoleddeko ndabyeko ne
nevayo nakitende yes weekend nyini omuyimbi bamita Nisenwi yavayo n'ekiwandiiko ku Facebook ng'agamba nti ye ebyensi abikooye yali ayisawo kayimba kiki Nisenwi kiki Nisenwi yali anoonya attention y'abantu olw'okuba nti yali aludde nga tali mafuga abantu jjukira nti Nisenwi gye buvuddeko emabega okuyimba yali akuwummudde nno okumala ebbanga ddene n'asigala kuwandiika n'amala n'akomawo kona fulumyawo kakayimba omulala bakayita boda kayimba kaali kalungi naye tekaakola simanyi lwaki kamulema okusitula ne katakola so kati abadde agezaako kudda dda waliwo akayimba akapya kaalina ke kalimu layini eyo oba ke kalimu ebigambo ebyo nti ngenda kwetta ekiro kya leero so yakwatayo layini emu mu kayimba ako n'agiwandiika nekirowoozesa abantu kirabika ali depressed oba alina ebirowoozo bingi ebiyinza omuviirako okwetta so nekimuyamba okuba nga abantu bamuwa attention oba bamuteekako omwoyo ne baba nga bamutambulirako nekimuyamba n'okufunayo zi interviews oba okubuuzibwa ebibuuzo ku TV ne radio stations ez'enjawulo oba oliawo ekiyinza okuba nga kimukoledde mu nsonga eyo kimuteekawa bw'aba afulumiza akayimba kanaamukolera mu nsonga ejyagiddemu akayimba kaakati kisobola omukolera kisinziira obulungi bw'akayimba bannayuganda tebakyabakakako nnyimba ku mpaka bannayuganda bawuliriza ne basengejja bw'oleeta oluyimba nga lulungi oba okoze sitanti oba tokoze kasita luba nga lulungi lufuna we luyita bw'otunuli oluyimba nga tumbiza sound siina sitanti yonna gye nali mpulidde ku luyimba tumbiza sound bw'otunuli oluyimba nga muyaayo abannayuganda balina bo bategeera music kasita oleeta kye banyumirwa ate tebafaayo oba oli muyimbi mumanyifu oba toli kasita oleeta ekintu ne kibakwata omubabiro ennyimbo zirabye ddala nga ziyitawo olabidde ddala nawo n'omuwa omulenzi gwe bayita Crystal Panda azze nga akola ennyimbo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga era olaba nti ennyimba ze zibadde nga ziyitawo situfuddeeyo oluyimba lulungi kwenkanawa naye kasita oli afuna okunyumirwa okwo kyayagala n'akifuna oluyimba lulya bujja kuyitayo so ne bw'opika ekintu n'okola sitanti ezenkanawa naye nga oluyimba terunyumidde bantu oba weetawaanyiza bwereere weekend nyininyini omukulu bamuyita Zulanda mwana munnamasaka yasobola okuvaayo n'ategeeza abamawulire nti Bebe Cool amubanja $5 million yamuwandikira akayimba bakayita akalulu aka President Museveni ke bakozesa omwaka guno mu kampeyini eziwedde Bebe Cool takwata masimu bluetooth zokka Zulanda yikubidde omulanga kaga nti Bebe Cool amusasula akasente omusango guno gulimu ne Big Nash waliwo ne Zulanda olowooza Bebe Cool bulijjo Bebe Cool bamuwandiikira ennyimba Bebe Cool ennyimba ezisinga obungi bamuwandiikira mpandiikire era ndowooza omukulu bayita Black Skin naye nawulira nga amubanja ne producer we Ronnie be basinga okuwandiika ennyimba z'omukulu Bebe Cool so kaakati bw'aba nga abanjibwa mpulira ndowooza nti Bebe Cool ye muntu atasobola kubula mu ggwanga era ne mu ssaawa zino mwali mu ggwanga amanyeewo okumusanga ewatuufu takwata simu mbu bwamukubira takwata simu kati amuwaabire kubanga bwamukubira takwata ate ng'alina obukakafu nti amubanja kati ate ne Bebe Cool naye simanyi nsonga lwaki takwata masimu nti omuntu wabanga yakkolera omulimu gwe ng'okimanyi olina okusasula kya bulijjo sente zitubula kubanga Bebe Cool ayinza okuba nga bamuwandiikira akayimba engeri gye kaali nti kaali ka byabufuzi ng'alina waasuubira akasente nga tannakafuna mpulira ndowooza nti kinnyonnyolekeko omuntu ng'omusisinkanye n'omugamba nti munnaye kiri bwe kiti ne bwe kiti omukulu tannaba kumpa akasente n'aba ng'akugumiikiriza kyokka ng'atojjeeko ebyo era Bebe Cool alina obusobozi obusobola okusasula sente zigula oluyimba ne bw'abeera nga talina sente wazijje walala kuba ebbanga lyamaze mu industry n'ebintu byalina tubimanyi nti Bebe Cool musajja alina mu ku sente abamu bagamba nti Zulanda ayinza okuba bayakwataganye na Bebe Cool ng'ayagala kuba mwase wa president alabe ng'agamba nti bamubanja akayimba kano nakyo kikolera ddala nti tubirabye ng'abantu babikola nnyo nti osanga oli ng'alina akasente akamusuubizibwa wa president n'anoonya engeri gy'akajje walaba Big Eye ng'akaaba nga bwe yagula ennyumba naye nga Big Eye kitoofu yagula ennyumba ng'akaaba nga bwe yagula ennyumba talina mmotoka n'akuba n'akayimba muzeeyi nsasula kati nga kyanoonya ayagala kufuna luwenda waayitira okugyayo ssente bazanguye kibanga catalyst oba ekintu ky'oyinza nga bw'onaasuula ekyayi mu bijanjaalo obyongera okujja amangu so olumu babikozesa ebyo kyangu nnyo ekyokuba nga Bebe Cool akwataganye ne Zulanda alage nti amubanja oba oliawo ssente Bebe Cool zabadde abanjidde akaseera nga tezivaayo ziyinza okuvaayo weekend yenyini nalabyeko omukulu bamuyita Jimnora MC yawandiisa ku muntu gwa Facebook ng'ategeeza nti waliwo ebitongole by'okwerinda ebimunoonya mbwekawempe eyo ku police station ku boodi zonna kuliko Jimnora bamunoonya ensonga ze ziri zitya kakati Jimnora yakola akayimba era nali nkisuubira nti ajja kunoonyezebwa era mbadde nkyewuunyiza nnyo okumala ebbanga lino lyonna nga tanoonyezebwa okusinziira ku luyimba lwe yakola luyimba baluyita Bayi Museveni ng'alinga ngamba nti Bayi Museveni yes kati yateekamu ebigambo ebiraga president aliko kati Yoweri Kaguta Museveni nti
mutemu alina abantu beyatta nti ng'amulumiriza kitegeeza nti oluyimba olwo lwali lumukolera nnyo singa baali balangiridde Bobi Wine ng'omuwanguzi so akaseera konna yali akisuubira nti singa Bobi Wine talangirirwa nga muwanguzi mba nnina okufeesinga consequences zonna oba ebintu byonna bisobola okuntuukako nga ebyokumpita kuba balina omumukwata ayagalagaane alina okunnyonnyola Museveni yattadde abantu era yabattira luddawa so ekyabeere mukakafu ng'akimanyi nti bajja mumukwata ne bwanaakola atya so kye yali badde akola mu kaseera kano si kyakudda ku social media kukaaba yali badde afuna ligo team oba abantu abagenda omumuyamba omumuwolereza ne bamuyambako mpozi nga yeekubidde omulanga ku Facebook be yayimbira oluyimba olwo ekibiina kye yali awagira kiveeyo kooti y'abantu eveeyo ebe nga emuwa obuyambi asobole okuba nga awolerezebwa kubanga yagalagaana ne bwe yali baddaani nga gwe bayimbye mu luyimba ne bakugogerako ebigambo ebifaanana bwe bityo waali agadde omuntu oyo eyabiyimbye omufune abeeko kyakunnyonnyola bw'aba nga akimanyi ate omukyala gwe bayita yakomyewo mu mawulire Justin Namere nalabye nga alinga akola ng'ogwa ssenga ku Diana Nabatanzi ng'agamba biki naye Justin yabadde akubiriza bakyala Justin Namere si ye muwala wa Vincent Bamulanga Kisempija honorable gwe baakuba akalulu mbunenkoona nenywa nagezaako mbu okutetenkanya alabe ngadde engulu ate n'azirika buzirisi mulundi gwakubi naye kale kaakati Justin ono yabadde agezaako abakyala yabakwatidde wamu naye ng'awa ekyokulabirako kya Diana Nabatanzi nti abakyala baali badde bayiga okwekolerera ne baleka kulowooza nti bajja kubeerawo ku ssente z'abasajja nti ssaawa zino ensonga lwaki Diana Nabatanzi alabika nnyo mu mawulire kwe kwagala okufuna ebyobwereere by'atakoleredde ti singa yali yeekoleredde ebintu bye nga yakwata ekkubo ne yeegulira emmotoka tewali yalize kumulangira nga bwe yamuwa mmotoka singa abadde yeekoleredde nga yeesasulira renti tewali yalize kumulangira nga bwe yamusasulira renti so nti n'abasajja n'abakwatako nti abasajja abakulu nga bakulu Lwasa baali badde nabo beewa ekitiibwa bw'oba owadde omuntu ekintu togenda ng'omulangirira buli wamu nga bwamuwadde ekintu kubanga nti bw'otunulamu bw'oti omukulu Lwasa teyava mu bbanga kuwa Nabatanzi kintu kitegeeza kuba nti waaliwo enkolagana eyaliwo era naye ayina bye yafuna ku Nabatanzi so Nabatanzi tavuddeyo okulangira Lwasa nti naawe olina ebyange bye watwala n'olw'ensonga eyo nti ng'agamba nti abakyala beekolerere n'abasajja abakulu abaganza abakyala oba abawala baali badde bagezi bwe babeera abakulidde ssente zo n'otafuna kye wali osuubira kakkana noonya abantu abalaba emyaka gyo ogume kubanga tewaba yali yakuyise mu nsonga ezo akadde kano Justin Namere bamuwa eggulire oba lyagaana nalaba TV zamuzira TV ezaalina omuzira kubanga nti bye yakola yali kyali kiwandiike ng'ate TV zaagala nnyo ebifaananyi ebitambula oba vidiyo teyalikodinga vidiyo kirabika ensonga lwaki tebamuwa attention ng'ate oggyeko ekyo era abadde alina endooliito ze mu media n'abakozi b'okuzi TV ab'enjawulo oba oli awo abalina emikwano egiyinza omusimbira ekkuuli okufuna interview yonna nawuli byaggwa ebibye negundi Farida Nakazibwe tebiggwanga ate era tebisobola kuggwa kati tebisobola kuggwa kati empalana yaabwe erabika buli luki eyongera kukula matiti nga tukomyewo wiiki eno ennyininyini omukyala gwe bayita Stasha Mayanja yasobodde okuba ate nga avayo n'afulumya oluyimba olupya Stasha kibadde kyanjawulo ki wiiki eno ennyininyini kuba ndabyeko yafulumiza waliwo ne gye bayita Stasha and House Girl ensonga ezo ziri zitya eza Stasha nga bw'ozimanyiiko n'ez'okulwala Stasha abadde mulwadde baatugamba nti mulwadde era yaliko mu ddwaliro e Nakasero kaakati Speed ate kwaleetedde oluyimba nga eyongera okutuwa ebibuuzo ti Stasha abadde omulwadde ng'ali kundiri namutwala ne mu ICU amangu ago n'aba ng'asobodde okufulumya oluyimba mpozi agambe nti music abadde nga waali nga yabadde yamukola yamufulumiza bufulumya mu kaseera kano naye nga mpulira ndowooza nti kirabika okuba nga kiseera kituufu kyadde kimuyambye nti amawulire gabadde gatambula nti mulwadde omanyi nti abayimbi baagala nnyo ekyo nti wabaddewo amawulire gabadde gamutambulirako buli amawulire gabeera nga gamutambulirako bw'aba nga alinawo pulojekiti yabadde yakola kimwanguyira okugifulumya abantu ne bagifuna mangu naye nga tekigalanti nga tekikyenakugambye tekigalanti nga oluyimba lw'okukola kwalwo era tukisinziira ku bulungi bwalwo so ne bw'obeera ng'olina amawulire ne bw'ofa n'ozuukira naye n'oyimba oluyimba nga si lulungi sitiirwa era abantu bagenda kukubeerako ensonga lwaki olaba nti ono omulenzi yakola ebinankani by'okubba obutaala Tubikooye n'amala n'ayimba oluyimba waddamu n'omulaba oluyimba ne lugaana kitegeeza nti abantu bamanyi kye baagala oba obatiizinze kugambe ne bw'ofa n'ozuukira n'oyimba nga oluyimba lubi era terusobola kuyitawo ate muwala we Kyozoni Beki nalabye ebifaanana ne Dictator Amiri babalaka ki
ati munnaye mu kaseera kano ayina akayimba situlinaawo celebrity couple kati kirabika ate Rema yatuma ebifaananyi Rema ne Hamza kati abaana kirabika baagala kwefuga mutimbagano Chosen Becky ne ba Dictator Amin ate balina n'akayimba akapyata Chosen Becky alina akayimba ne Bali luno Anison ke bayita kapyata obaoli awo bagezaako okulaba nga bakapushinga mpola mpola kabeeko we katuuka naye nalabye ate abakajavuna eyo nga bagamba batya kirabika akayimba ako oba Nisenule yakawandiika sinnaba kwekakasa bulungi Nisenule yabadde ali mu kawaanawaana awo akayimba kalungi naye mpulira nga bamuddize omuliro ti Nisenule naawe tukumanyidde ebbanga ddene music omumanyi anyuma ddala kituufu olwo oluyimba gw'owulira lutuukanye n'omutindo Nisenule ndaba nga naye afaafaagana nabo n'ababuuza mbu mufunyemu ki kati bwemuluvumye aya omukulu bamuyita Muyunga akubuuziza nti peegi yaabwe yali ebanyumira Sinika TV wagiteekawa page oba YouTube page kweri ku Facebook naye ne YouTube channel gyeri asobola okugenda anayongera n'alaba lwakuba nti maze ebbanga lya mwezi nga gumu nga sirina kyenteekayo nga ndi mu kukompilinga oli waaka yaweddeyo kati ngenda okutandika ne wiiki ejja nsuubira okuba nga mmaliriza nteekeyo waaka omupya so asobola okugenda n'asubscribinga n'alinda kuba ssaawa yonna ngenda kuba nteekayo ebirala ebipya omukulu omukyala bamuyita Flavia Mawaji nawuliddeko ebyokuyimba bivuddeko yagenze mu TV Flavia Mawaji yagenze ku TV agenda kubeera ku Spark TV okwo ng'akola pulogulaamu ya Live Wire okutandika ne kulomukaaga luli olujja ebigambo abiyina ebigambo embu abirina ebigambo mbu abirina okuyimba teyakuvuddemu agenda kuba ayimba kuba ne basanzeeyo bayimba so kati agenda kwegatta ku tiimu eyo abe nga akwasaganya enteekateeka eyo ani yakamubalidde nkugamba ani tomanyi nti nno oli omukulu ebintu abiruddemu Selector William ebintu abiruddemu ati bayawukana naye abantu baddingana kyangu nnyo ate omuli amuyinamu omwana we mama Griffin Mulamba kati omukyala gw'oyinamu omwana saawa yonna musobola okuddingana bayinza okuba baddinganye kubanga Mawaji abadde talina musajja nkiwunu katulinde tulabe weekend ennyini omukulu gwe bamuyita Daddy Yankee yapostinze abaana ba Masaka Kids Africana n'abawa ekyenjawulo n'abagamba nti bano abaana b'amaanyi nnyo bambi omutima ogw'amaanyi naye olowooza kiro kiteekawo abayimbi b'e Masaka batekkiririzaamu kuba bano abaana basobodde okukola ekyenjawulo n'ate nga bayita ku YouTube kaakati okwekkiririzaamu kintu kikulu naye nga bw'ofuna okwekkiririzaamu olina okwekakasa nti oli talented nti ne bw'onekkiririzaamu emirundi 10 nga talanta teririmu okitegeera era ojja kuwunzika tolina kyokungudde kati sooka weekakase nga talanta mweri bw'omala okuba ne talanta wekkiririzeemu nti osobola ate music taliiko nti oli luddawa gy'oli yonna osobola okukola ekintu ne kiyitawo abantu abasinga obungi balowooza nti bw'obeera ng'oli wala osobola kukola kintu ne kiyitawo kale kiyinza okulwawo okuyitawo funamuko obuzibu okusinga kubali ku center naye bwe kiba nga kirungi era kiyitawo kuba kati bano abaana basinziira eno naye bagezezzaako okuba ne marketing eyo okunoonya space cyber space eyo bangi tebagikozeseza kyentegeeza internet bangi abayimbi naddala abali eno ewaffe Masaka tebamanyi kukozesa internet ne YouTube tebayimanyi singa okwata omuyimbi w'e Masaka n'omupostinga oyinza tusooka ne twebuuza nti ogenda kufuna likes mmeka na comments mmeka oyinza okufuna comments nga 3 4 5 kitegeeza nti tebamanyi kukozesa social media singa abadde bamanyi zikozesa baali badde b'amaanyi kale music waliwo abantu betumanyi nga music waabwe si w'amaanyi naye nga balina amaanyi ku social media nga basobola n'okukola emirimu emirala ng'egy'okwinfuluwensinga n'okutunda ebintu by'abantu naye ku bayimbi bonna be tulina e Masaka teri ayina maanyi nti bw'omuteeka ewantu nti ne bw'aba afudde n'omupostinga nti omuyimbi w'e Masaka yafudde ayinza okubulwa comments eziwere 200 kitegeeza kuba nti tebeefuddeeko bo nga bo balemeddwa okwekkiririzaamu nti bw'ofuuka artist waliwo obulamu bw'olina okulivinga oba bw'olina okubeeramu oyagala oba toyagala era waliwo ebintu by'olina okwesonyiwa kitegeera nti yedde kituufu oba weetaaga ssente naye tetusuubira abantu balina engeri gyebakutwalamu nti oli artist waliwo emirimu gy'otagenda kukola egikuweebuula wabula tekitegeeza nti obeerawo otuulolera engalo naye olina okunoonya emirimu egikuwa ekitiibwa nga bw'olaba nti omuntu bw'akeera ku makya n'asoma obusomesa waliwo ebintu by'atasobola kukola okugeza tayinza kutambula ng'alya kikajjo kyokka ng'ate omulala ayinza okukikola tekitegeeza nti omusomesa aba tayagala kulya kikajjo nedda aba akyagala era bw'akina
kimukola ne bw'atambula ng'akirya tafa naye waliwo ekitiibwa ky'oba olina okwewa n'obaako level kuweeteeka kati kikyabalemye bo okubaako ekitiibwa kye beewa n'okwagala okushosholaizinga n'abayimbi abalala ababasingako amaanyi obawulira bali eno e Masaka naye beerumaaluma n'osanga balina n'ebibiina ebisukka mu kimu naye nga bonna bayimbi bo bennyini tebakkiririzaamu tebasobola kugamba nti gundi kaatukulembere balaba nga alina kyagenda okufunamu so bataafune kukwatagana eyo nakwekkiririzaamu nti balina kye basobola okukola bakyayongerera ddala okubeera emabega so okwekkiririzaamu kikulu naddala kuba tubalina bano abaana balina talenti nga balungi nnyo naye nga balemereddwa okwekkiririzaamu nti nsobola okubaako kyenkola nenfuuka w'amaanyi ekyo bwe kikubeera ono omwana watumbiza sound atabeera Kampala naye olaba nti yasobodde okuba oluyimba olw'amaanyi najja ne mu kibuga Sharp Emma no Mr. Ease okuva mu abadde tabeera kuno tulabiko ku bayimbi abakubye ennyimba ne regi yakuba oluyimba nga tali Kampala ne luhiitinga Ratinam yafulumya oluyimba ne luhiitinga nga tali Kampala yadde ate kirabika yafuna amalala bwe yamala n'agenda e Kampala ate n'agwira ddala so kati olina okukuuma ekitiibwa ekyo ekiba kikuweereddwa nakino balina okukimanya abayimbi bonna abajja ku maapu nti olina okukozesa bulungi platform gy'oba okoze gy'oba ofunye kasita ofuna oluyimba lwe bayita hit nti kasita lukulemu okukozesa obulungi Uganda tegaba chance ya kubiri ofuna chance emu kasita kigaana ogenze emirembe n'ennaku ate buli bwofuna hit ebeera challenge abantu batandika comparing ennyimba zonna z'ogenda okuzzaako kyova olaba owulira abantu bagamba olwo oluyimba gundi takyasobola dduzzaako ati yoba ofunye challenge nti omuntu agenda ne bamuwandikira oluyimba tugeze n'Isenule n'amuwandikira oluyimba ne lumukolera ne luhiitinga mu kifo ky'okuddayo wa n'Isenule oba n'afuna omuwandiisi omulala omulungi asobola okukola oluyimba nga Siliva Kyagulanyi n'asalawo oluddako ate yaalwe ewandiikire akitegeeza obisse ye Mr. Ease tayinza kuzza kutumbiiza ndowooza abayimbi ab'e Masaka mukitegedde ekyo kyonna oyogedde ku bayimbi b'e Masaka badde oyogera kutumbiiza sound waliwo akalenzi kano bakayita Sharp Emma era kaali mu Masaka Kids Africana waliwo ekibiina kye bayita Dance Partner kati mwe kaali Dance Partner kulu kati era omukulu yafunye endorsement ya Nabugabo Walaji Nabugabo Walaji yamusayininze yagenda omukolera obulango era muyimbi w'e Masaka naye ng'ali mu Kampala kati embeera eyo matiti weekend oloza egera waliwo kati ninyo togere ku video ya omukulu bamuyita Daddy Andre yafulumiza video bagiyita Andrea n'abantu bagivuma bagamba bakwasiza simu kikaaki kakati sinaba kumanya motive oba kigendererwa kya Daddy Andre okushootinga video efaanana bwetyo bw'ogitunulira video bweti erabika okuba nga teyakwasiddwa kamera eteeka okuba nga yakwasiddwa simu kyokka nga si simu era ey'omulembe eteeka okuba nga yakwasiddwa simu ennafu naye ayinza okuba nga yabadde ayina ensonga lwaki akikoze nga bw'olaba nti GNL Zamba yakwata oluyimba n'essimu ng'ayagala okulaga abantu nti ne bw'oba toyina ssente zikola video mu studio osobola okukozesa essimu yeeyo gy'olina n'okwata ekintu ne kibaawo simanyi Daddy Andre oba naye kyeyabadde agezaako okulaga kyokka ng'ate oggyeeko ekyo nti ayimba oluyimba lwa mukwano mulimu ne mukyala we naye tebalina siini yonna mwe balabikira nga bali bombi buli omu ayimba bibye byonna bigattegatte kyokka nga n'ebifaananyi bitunula bubi kati ffenna twetaaga okunnyonnyolwa okuva ewa video director neyawandiisa script kigendererwa ki ekyabakozesezza ekintu ekyo ekyokuba nti temulimu siini yonna abantu abaagala n'abantu we balabikira nakiki ekyabakwasizza ebifaananyi ebifu kubanga tusuubira nti Daddy Andre ebbanga lyamaze mu industry amanyi ekyokukola ayinza okuba oba olyawo ng'ayina ensonga eyamukozesezza ekintu ekyo natuuse n'okulowooza nti oba version gyendi mu kulaba nti nfu nennoonya we baatadde oluyimba olwo original copy etali downloaded still ng'era ebifaananyi bya poor quality oba bibi nnyo waliwo ennyimba ezizze omwezi ogwo waliwo oluyimba lwa John Black ne okulu gwe bayita Chris Evans oluyimba lutambudde lutya oluyimba lwa Chris Evans ne John Black luyimba lulungi nnyo obwenkanidde awo nti era tosobola kubala nnyimba 5 saawa zino eziri mu Uganda nga nnungi nga tolulina ate nga lugenda kumalawo akabanga nti oluyimba abantu balwaniriza ku lunaku lwennyini kubanga obudde bwagenda okukyanga oluyimba lulabiddwa abantu abasoba mu 2,000 ekitatera kulabika
lulabika Okay. so luyimba lulungi nnyo okay obadde okimanyi nti oluyimba olwo dukola Chris Evans yawulira nti John Black ayina akayimba ne David Lutalo kati omukulu ono kwe kudduka mu studio wa Bawa baluwandiika olunaku lumu ne video ne bagikola enkeera olwa Chris Evans ne John Black ng'ategedde mbu Lutalo afulumya budde bonna kati Lutalo n'amusaba n'amugamba gira olinzeeko muganda wange kati Lutalo akyakwasizaamu katini kuba ino kolabo ya Chris Evans ne John Black Chris Evans yasaba kolabo ate ku ya John Black ne David Lutalo John Black yasaba kolabo omukulu Chris Evans yensinga omwagalako kiri kimu Chris Evans alina amaanyi naye amanyi okubala ebintu bye bulungi nnyo ova olaba nti omu ku bayimbi abalina amaanyi naye ng'asobola okusaba kolabo Chris Evans muyimbi era muwandiisi mulungi naye kikwewuunyisa nti ennyimba ezize zayimba ntono nnyo ze yeewandiikidde ennyimba ezisinga obungi bamuwandiikira mpandiikire kitegeeza nti ye yategeera nti singa obeera ng'oli muwandiisi n'osalawo oyimbe ng'ennyimba z'owandiise osanga ennyimba zonna z'oyimbye nga zifaanagana kati ye ekyo kyeyeewala osanga ennyimba nga luwandiikiddwa muntu mulala yadde naluno lwennyininyini olulimu John Black nalwo si ye muwandiisi yadde ayinamu ebigambo ebibye so kikutaga nti Chris Evans y'omu ku bayimbi abateetwalira waggulu yadde ayina amaanyi asobola okunoonya kolabo ku muntu yenna kasita akizuula nti kolabo eyo ejja mmukolera matiti olowooza wiiki eno egenda kutambula etya wiiki eno tugisuubira okuba nga naye egenda kubaamu ebbugumu ndowooza mukulu Lwasa guli eryawedde erya Lwasa Lwasa twamuwummuza twasazeewo adde ewaka alabirire mukyala we agenda anojjola obumwanyi muli musajja mukulu teeta kubeera mu mawulire buli kaseera twamuwaniseemu kye twamuwanise akane tutambule ate n'ebirala ebigenda tutugenda kufiira ku Lwasa atuleke okuggyako nga Nabatanzi yavuddeyo n'atuwa sayidi eddoboozi ya Nabatanzi lokali tulinze naye kuba waliwo ambuuzizza wano ali ku Muto complex angambye erinnya siribyogera n'agamba kati byonna ebyogeddwa wiiki eno yonna muyinza okwebuuza Diana Nabatanzi wekiba nga kituufu eddoboozi balikwatamu ne baliroga olowooza ani eyakwata mu ddoboozi lye ku bigambo byonna by'owulidde wiiki eno automatically oba omutegedde kubanga omuntu wabanga buli kaseera abeera yeemulugunya ng'alina ekintu kye kyeyamuwa nga tekirabika nziramu Bannabatanzi sireekaana na muntu lwakuba nawulidde nti ate emmotoka yagitunda Dana Nabatanzi naalibadde nkwata emmotoka y'omusajja nengimuwa nze soogererwa bigambo bingi ekitegeeza nawe eza Lwasa waziryako kuba agambye yali ateeka ssente mu Tanzi collection gye wali olanga kale bw'abanga yali aziteekamu naziryako tunagamba kikuba nagirangako Nabatanzi nga yagitunda yeebale banaamuwa endala matiti tubadde tugira wiiki eno mukulu Lwasa ye ndowooza tumwerabidde akomaawo Bizonto bikyatwalaganya ne Bujingo byo bitulimu olowooza ani omulala na trendinga wiiki eno ndowooza tugenda kusinga nnyo kulaba Bizonto naye Bujingo manyi Bujingo naye tatudde Bujingo tatudde tanyigirwa mu ttooke era ayinza okuba alina kaabakanyuzeemu ateeka okuba nga alina kaabagenda okubateekamu mukulu Madimbuka akutumidde wali atya matiti wiiki eno nalabyeko nga Facebook yaffe eweereza abantu tugenda kufuna akasente kyabadde ki kaakati waliwo omuntu mufere yagguddewo page ey'okubiri n'agiteeka mu mannya gange n'agikyusa ebifaananyi kye bayita profile picture ne Facebook cover n'ateekako exactly ng'ebyange ebyennina kati n'akozesa omukisa ogwo n'ajja ku posti zange n'alipulayinga abantu kati nga bw'otunulamu bw'oti olowooza nze nkoze liipulayi ezo naye nga si yenze so nenkitegeera mangu ne mugoba emisinde ku peegi era tajja kuddamu kulabikako naye nga ate peegi n'agikyusa amannya n'agitooka linnya ki n'agituuma erinnya eddala erinnya lya kizungu liryawo linnya panvu nnyo n'akyusa ne profile picture n'ateekako abazungu ebisigadde n'abisiimulako so kitegeeza tukyali safe tetulina kizibu kyonna tuli mu 21 n'omusobyo ye bloga asinga okuba ate ng'agobererwa ate n'okuwa amawulire agatambula kati mu mbeera eyo omukulu Mutyaba akutumidde mukulu Madimbuka agambye ataagiva ekaddewa talina wayinza kudda munnaye agambye kwali akuwuliriza yeebale kuwuliriza waliwo omukulu ambuuzizza Dr. Proper yaddawa Dr. Proper Dr. Proper yoli yafuna omukyala looya omukyala eyeekulidde mu myaka alabika yadda waka kumulabirira kubanga egyo emyaka gyetaaga kulabirira omukyala gwe yafuna yali yeetaaga okulabirira so kyangu kyakubanga yamujja mu music n'amugamba munnaye muvubuka jawo ndabirire sifiira mu nju waliwo abadde amubuuza nti emmotoka ya Bobby etuuse ku kikati emmotoka ya Bobby anti bamugamba nti nga yeeyagalidde agitwale
baddemu beekenneenye nti emisolo gye baagigerekera si gyejjo ye n'agamba sijja kugitwala kati kitegeeza tebannafuna kuddibwamu okuva mu Uganda Revenue Authority oba emmotoka enaagisika ku mpaka kuba yo URA yali temugambye nti agireete ku mpaka namugambe agitwale nga yeeyagalidde n'agaana katulize URA eki kyegenda okukola Okay, matiti sibula ku bantu. Mwebale kuwuliriza 88 katonyeze emusendal radio okuva we twatandikidde paka na buli kati era mugende maaso n'okuwuliriza yenze matiti tujja kweyongera Sunday.